الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma tumusaba Allah azza wa jalla asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tujja kubeera nga tugenda direct ku nsonga y'olwaleero. Tujja kulaba ku asbaabu dukhulul janna, ensonga eziviirako omuntu okuyingira ejjana, oba asbaabu dukhulul janna, ensonga omuntu z'asobola okola ezimuleetera okubeera ng'ayingira ejjana tabaraka, ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja birabamu nga biri summarized okuva ku nsonga esooka hatta ku nsonga nga ya 30. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atusaasira. Ensonga esooka min asbaabu dukhul janna, mulimu ensonga egamba nti at-tawhid wal ikhlas. At-tawhid wal ikhlas, okubeera ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala, obutamugattako kintu kirala kyonna, wal ikhlas, n'okubeera ng'olongoosa, nga buli kimu ky'okola okirongoosa nnyayo ng'okikola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, ng'okikola liwajhi rahmani, ng'okikola kusiimisa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nga Allah bw'atugamba nti singa omuntu aba alongoosa gy'ali, Allahu tabaraka wa ta'ala akkiriza omulimo gw'omuntu oyo. So singa omuntu atongoza Allah n'amwawula obutamugattako kantu koona, n'abeera ng'alongoosa eniya y'emirimu gy'akola ng'agikola lillahi subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo Allah emu ku nsonga gy'agenda okubeera ng'asinziirako amuwa ejjana. Ensonga ey'okubiri, al-husnul khuluq. Ensonga ey'okubiri mulimu al-husnul khuluq, omuntu okubeera n'empisa ennungi, omuntu okubeera bil akhlaq al hasana, ng'alina empisa ennungi, nga yeeyisa bulungi, nga yeena atendebwa n'empisa ennungi, nga Allahu azza wa jalla yatenda nabi waffe Muhammadi mu Qur'ani ng'amugamba nti ye ow'empisa ezawaggulu ennyo. So nekibeera nga naffe kitulaga nti tulina okulafuubana nnyo okubeera nga tulongoosa empisa zaffe. Y'ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu mbagambye tujja kubeera nga tuziyitako mu samare mangu olw'obufunda lw'obudde. Ensonga ey'okusatu mulimu al infaaqu fi sabirillah. Al infaaqu fi sabirillah, okubeera ng'owaayo mu kkubo lya Allah, okubeera ng'okwata ku nsimbi zo n'owaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga eyo y'emu ku nsonga Allahu tabaraka wa ta'ala kwagenda okusinziira abeere ng'akuwa ejjana. Ensonga ey'okuna, al islaahu wal ihsaanu ila naasi. Al islaahu wal ihsaanu ila naasi, okubeera ng'olongoosa n'okweyisa obulungi eri abantu, nga in case enkolagana yo n'abantu, ng'okolagana n'abantu mu mbeera esinga okuba ennungi, n'obeera ng'olongoosa, kabeere nga si musiraamu oba musiraamu, kebe bizinesi nga weeyisa bulungi eri abantu, tobanyigiriza, tobalyazaamaanya, tobabba, tokola ki, ng'embeera zo ozirongoosezza. Y'emu ku nsonga ey'okuna mu nsonga ezigenda okubeera nga ziviirako omuntu okuyingira ejjana. Ensonga ey'okutaano tugamba nti imaatatul adha ani tariiki. Imaatatul adha ani tariiki, okubeera ng'ojjayo ebinyiiza, okubeera ng'ojjawo ebinyiiza ku kkubo. Katugeze oba osanze omwana yasesemyawo, obwana obuto bakaapamye mu kkubo, n'obeera nga gw'ojjawo bbi oyo, abantu bayitewo nga tebeenyala, okugjawo ekintu ekyenyaza, ekintu ekibeera nga kinyiiza oba kinakuwaza omuntu, aba oli yawandudde awo,
yanyirizaawo eminyira, oli yakoze atya, osanzeemu amaggwa n'obeera ng'ojjawo amaggwa ago, kubanga ze zimu ku hakki tariki, okubeera ng'owa ekuba omugabo gwalyo osangako ekinyiza ng'ekyo kafula adha kimu obeere ng'obijjawo, Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kusaasira kuwejjana. Bangi Allah mu malongoofu abaatukulemberanga yasi ajjawo bujja liggwa lyokka mu mukubo, Allah n'abeera nga amusaasira okwo n'amuwejjana. Ensonga ey'omukaaga egamba nti mahabbatul mu'minina fillah, okubeera ng'oyagala abakkiriza naye ng'obaagala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga tolinaamu kirala kyonna kiri mabega waakyo nti kambaagale bagenda oba kunziika, wabula ng'obaagala kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Y'emu ku nsonga, era nabbi waffe yayogerera hadithi nti bantu bamiteeko 7 bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala olunaku awatagenda kubeera kisiikirize kirala okujjako ekya Allahu azza wa jalla. Mulimu abantu abo abaayagana kulwa Allah, abantu ababiri nga baayagana kulwa Allah ne baawukana kulwa Allah, ng'oli ekyakugatta naye yali swala, busiraamu, kulwa Allah n'okwawukana olaba alekeddaawo okusaala n'omwawukanako, munaaye tontwala mu mize emibi n'omwewulako kulwa Allahu azza wa jalla. Kati omuntu yenna ayagala abakkiriza ng'abaagala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala, yemu min asbaabu dukhul janna, emu ku nsonga egenda okubeera ng'eyingiza abasinga obungi ejjana. Ensonga ey'omusanvu, alhayau z'ensonyi, okubeera n'ensonyi. Nabbi waffe Muhammad yatuuka n'ogamba nti alhayau min al imaani, nti ensonyi za mu bukkiriza. Kwolabira obukkiriza bw'omuntu olabira ku nsonyi. Muwala musiraamu olaba engeri gy'ayambalamu, engeri gy'atambulamu, naye oli n'atambula nga yena asaatuuka busaatuusi nomanya nti nga talinaamuko yadde ensonyi mu mutima gwe. Ensonyi ezo zikulembezebwa, nabbi yatugamba nti alhayau la yaati illa bi khayri, nti ensonyi tezirina kye zireeta okujjako nga zireeta birungi byokka byokka. Ensonga ey'omunaana yagamba nti dhikirullahu ta'ala, okubeera ng'ojjukira Allah tabaraka wa ta'ala buli kaseera, nga Allah omujjukira katonda kati subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabbi waffe yatuuka n'ogamba nti kalimataani, ebigambo bibiri, habibataani inda rahmani, tibyagalibwa nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, khafifataani ala lithani, nga byanguwa nnyo ku lulimi lw'omuntu, thaqilataani ala lmizani, ate nga bizitowa nnyo ku mizaani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Natugamba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahu al-azim, okubeera ng'oleeta ekigambo ekyo buli kaseera ng'ogamba subhanallah wa bihamdihi subhanallahu al-azim. Bigambo byanguwa biwewere, naye ate bizitowa nnyo mu maaso ga Allah, tebyagalibwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. So singa omuntu abeera nga yekutte ku adhikaari, buli mu mbeera ku mashanta adhikaari, olweggula adhikaari, buli mbeera aleeta adhikaari ez'enjawulo, kimu ku bintu Allah tabaraka wa ta'ala kwagenda okusinziira abeere nga amuwejjana. Ensonga ey'omwenda yagamba nti al ihsaanu ila jari, al ihsaanu ila lijari, okubeera ng'olongoosa eri omuliraano. Al ihsaanu ila lijari, okubeera ng'olongoosa eri omuliraano. Bantu bangi nga bakola emirimu emirungi, nga basaala, basiiba, basaadaaka, naye nga Allah ajja kubammejjana olw'okuba nti baayisanga bubi baliraanwa. Muliraanwa wo olina okubeera ng'olongoosa gy'ali mu mbeera yonna. Omwana wazzeewe si kukuba kaana, embuzi yeeze n'okuba n'ogitega obutwa, wakiri enkoko yeefe oba biki. Nabbi yagamba nti omuntu atalongoose eri muliraano si wa mu jjana, tagenda kufuna jjana. So olina okubeera ng'olongoosa nnyo eri muliraanwawo. Ensonga ey'ekkumi tugamba nti ashukurullah ala ni'amihi, ashukurullah ala ni'amihi, okubeera nga weebaza Allah tabaraka wa ta'ala
eri ebyengera ebyabakuwadde oba amaaso gano nga gakyalaba bulungi mwebaze gamba alhamdulillah ala kulli ni'ami nebaza Allah buli kyengera kyonna kyajjanga mpa webaze Allah tabaraka wa taala buli mumbeera buli kyengera kyabakuwadde oba kyabulamu oba kyakibeera nga webaza Allahu tabaraka wa taala. Ensonga ey'11 tugamba nti kathrati sujudi okubeera nga oyitiriza okuvuunama. Kathrati sujudi okubeera nga oyitiriza okuvuunama ng'ovuunama nnyo eri Allahu tabaraka wa taala. Okuyitiriza okuvuunamira Allah subhanahu wa taala. Wofunye ekyengera vuunama omwebaze, wofuna omusiba vuunama omusabe gyokoma okubeera nga ovuunama. Nabbi yatuuka okugera mu hadithi nti ekifo omuddu waabeera ennyo okumpi ne Allahu tabaraka wa taala kyekifo ekyo ng'ali mu sujudu ng'ali wansi avuunamye oba osembedde mu maaso ga Allah. So nabbi yabeera nga agamba nti omuntu waayitiriza nnyo okuvuunama Allah ajja kubeera nga amuweejana. Ensonga ey'12 mu nsonga ezigenda okuyingiza omuntu jana mulimu atawadhi'u lillah okubeera nga weetowaza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nobeera nga oli muntu mwetowaze niwejjamu amawagali gonna okuzimbazimba ebitaliimu. Nabbi waffe yabeera nga ategeeza titeri agenda kufuna jana ti la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Teri agenda kuyingira jana, tagenda kuyingira jana yenna alinamu wadde akenkana empeke yakalo mu mutima gwe ak'okwekuza. Gwe wena nobeera nga olina amawagali. Mu Quran Allah yatugamba nti la tamshi fil ardi maraha, tutambulanga ku nsi kuno nga weeragalaga weeyagalayagala weezimbyazimbya. Innaka lan takhulika al ard walan tabluga al jibala tula. Nti olw'okuba ggwe ne woobanga weezimbiizazimbiiza tosobola kwassa ttaka. Allah yatugana amawagali n'okwezimbazimbya. Oba ozimbazimba tosobola wadde okwasa ekkubawo nti enkuba yatonye, wadde nga enkuba yatonye nti ozimbe watike wajja olutanda tosobola kukikola. Nagamba nti ate newoozimba otya tosobola kwenkana nsozi nti oba osinga ensozi obuwanvu nti abali e Kenya bakulengere nti waliwo yazimbye Uganda ng'oyise mu Erigoni bakulengere e Kenya nti waliwo yazimbye Uganda wuuli eri. Tosobola kubeera nga wenkana ensozi so kati byozimbamu temuli. Allah yabeera nga atwewaza. So atawadhi'u lillah omuntu abeera nga yeetowaza kulwa Allah yeetowaza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kubeera nga agifuulemu ku nsonga ezimuyingize jana. Bagambe tugenda kulaba ensonga 30 nga singa omu ku ffe aba azikoze abeera wamu jana obanga ezigenda kuyingiza omuntu mu jana. Ensonga ey'13 tugamba nti silatu rahmi okubeera nga oyunga oluganda. Kubeera nga oyunga oluganda nolongoosa eri abaganda bo. Wano waliwo omusomo gwenabeera nga mbalaga ku bukulu bw'oluganda nti oluganda olw'omusaayi ono muganda woona asinga omwana gw'ozaala, kubanga omwana ne bw'aba afudde osobola okuzzaawo omulala naye muganda wo n'amala akuvaako tolina bw'ogenda kumuggula muganda wo nti ogule ow'oluganda kaabe maama akuzaala oba taata akuzaala n'amala akuvaako eyo Allah gwe yakuwa ali omu n'amala agenda teri osobola kumuzza. So oluganda lukulu nnyo okubeera nga omuntu oluyunga. Yenna akutulawo oluganda jana talina. Nabbi yabeera nti yagamba nti la yadkhulu jannati al-qati'u, titagenda kuyingira jana yenna akutula oluganda. Qati'u rahmi tagenda kufuna jana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. So mu dua abeera nga oba oyagala jana abeera nga weekwata ku nsonga zino eno. Ensonga ey'14 tugamba nti birrul walidaini okubeera nga olongoosa eri abakadde ababiri abakuzaala. Kubeera nga oyisa bulungi abakadde ababiri abakuzaala, kuyisa obulungi abazadde bo, kubeera nga ogondera abazadde nga Allah atugamba mu Qur'ani ti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma, yagamba nti waqul lahuma qawlan karima. Allah tugamba aya eyo nti yamala dda osalawo, yamala dda oteekateeka nga kyonna kyonna kusinza kyonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Era oluvannyuma lw'okumusinza Allah obeere ng'olongoosa eri abakadde ababiri, tomujemera, tomwekanansa, tobeerawo nga weena weena ozimba singa abaakutumye, olina okubeera ng'omugondera daiman. Allah tugamba nti tugondere Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma tugondere n'abakadde abatuzaala ababiri. So singa omuntu aleka ensonga ng'eyo, ne bw'obanga otya Allah, ne bw'obanga okola otya ebiri ku sunna, togenda kufuna jana ya Allah tabaraka wa ta'ala. So ezimu ku nsonga ezigenda okuyingiza abantu mu jana mulimu okubeera ng'olongoosa eri abakadde ababiri abakuzaala, obeere nga obeera wakisa gye bali, obeere nga obeera muntu muyambi gye bali, nga ate oli supportive mu mbeera yonna. Ensonga ey'15 mulimu qira'atul Qur'an wal amal bihi. Qira'atul Qur'an wal amal bihi, okubeera ng'osoma Qur'ani n'okugikolerako, okubeera ng'osoma Qur'ani n'okugikolerako. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi nti iqra'u al-Qur'ani fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'a li ashabihi. Yagamba nti musome nnyo Qur'ani kubanga mazima Qur'ani eyo egenda kujja kunakula ekiyama ng'ewolereza ba mikwano gyayo banyini kugisoma, abagisoma ku nsi kuno eno Qur'ani egenda kujja kunakula enkomero ng'ezze kubawolereza nga Allah amaze okusalawo nti eno wa muliro. Qur'ani egyegambe nti nedda, oyo mukwano gwange Allah nsaba omusaasire, yansomanga ng'akyali ku nsi, nsaba omusaasire omusonyiwe ayingire ejjana. Allah ebeerengayo ayisiza ku Qur'ani eyo gye wasomanga akuwa ejjana. So baddu ba Allah mbakubiriza ffenna tuyige okusoma Qur'ani. Teekamu kyonna ky'osobola, oba sente, oba otaddemu budde, oba kugula simu ya bbeeyi, obeere ng'osomerako Qur'ani. Saba Allah abeere ng'atusaasira. Ensonga namba 16, ensonga ye-16 tugamba nti al amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Al amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, okubeera ng'olagirira empisa ennungi n'okuziyiza emize emibi. Kuba teri mpisa mbi, nandigambe nina okuziyiza empisa embi, naye teri mpisa mbi, tulina mize mibi na mpisa nnungi. Era omuntu bagamba nti oyo wa mpisa, omwana oyo alina empisa, tuba tumanyi nti alina empisa ennungi, si mpisa mbi, wabula emize. Awo omwana wa mize aba alina bwenzi, aba alina mize, emize giba mibi gyonna. So okubeera ng'olagirira empisa ennungi, n'olagirira banno okusaala, obakoowoola obaza eri Allah tabaraka wa ta'ala, kusaadaaka biki. Kubanga nabbi yagamba nti man da'a ila al-khayri, omuntu yenna akoowoola ng'alagirira oba alagirira eri ekirungi, n'olagira omuntu mwana swala etuuse, ofuna empeera nga kamithiru fa'iluhu, nga nyini kukikola, oli zaafuna ng'asadde, wadde nga gwe tosadde n'omugamba nti saala. Oluusi obadde mu nsonga, oli mukyala n'ogamba bana mugende musaala, abaana bagenda ne basaala, gw'ofuna empeera ng'asadde wadde nga tewasadde, gwe wakomye ku kyakumugamba. Yenna alagirira eri ekirungi afuna empeera nga ekirungi ekyo akikoze zaafuna, nga tebakendezezzaako kwoli akikoze, wabula nga Allah gwakuwadde naye n'amuweezize. So mbakubiriza okubeera nga mukubiriza abantu okukola obulungi. Ngaffe kyetukola wano ku channel zino ez'obusiraamu, tutekayo emisomo gy'obusiraamu, tubalagira okubeera nga musoma Qur'ani, mwekwate ku Allah buli mu mbeera, dduwa muzisome, obeere ng'owona okusabiriza abantu, ogenda mu kyaki bakusabire, ogenda mu balaguzi. So tugezaako okukola omulimu ogwo omulungi, so that singa muba mufuddeyo ne muwaayo obudde ne musoma, Allah naffe ajja atusaasira, atusonyiwe era atuweemu empeera zaffe. Ensonga ye-17 arafqu bil hayawaani, arifqu bil hayawaani, okubeera ng'obeera wakisa eri ebisolo, okubeera ng'okwata ebisolo n'ekisa.
osanze embuzi otandise kuba tena kyeukoze koko just n'ogikuba mbwe eyitawo buyisi n'ogikuba amayinja n'ogoba buli kyolabanga toyagala kulabako oba kiki. Beera ng'okwata ebisolo n'ekisa. Nabbi yagamba nti okubeera nga arafuku bil hayawaani, okubeera ng'olongoosa ng'okwata n'ekisa ng'oli musaasiza eri ebisolo. Osanze embuzi bagisibyawo, tewali yadde omuddo, tewali kyakulya, tewali mazzi, ireetera amazzi enywe. Olaba yonana eweejeera terina eyo eri nyonta, giwa amazzi enywe. Nkoko kikibeera ng'obirabirira singa oba obikwasa ekisa, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda ayisiza ku nsonga eyakuwejana. Namba 18 adhikiru akiba salawaati. Adhikiru akiba salawaati, okubeera ng'oleeta adhikaari baada sala, okubeera ng'ojjukira Allah buli baada sala. Buli sala Nabbi yabeera ng'ateekawo adhikaari ez'enjawulo. Sala eba ewedde eri mafuruda eya farada, singa eba ewedde waliwo adhikaari zetuleeta. Kati sala eba ewedde si kirungi kudduka mbuddusi ng'opuuluka nga weena olinga agendawa. Nabbi yagamba nsooka otulewo okobeere ng'ojjukira Allah mu kaseera ako. Singa oba weekutte ku adhikaari ezo, Allah akuwandiikako ejjana. Nga mulimu adhikaari ayatul kursi. Ayatul kursi Nabbi yabeera ng'agamba singa omuntu agisoma baada sala ya faradha, buli muntu asoma ayatul kursi Nabbi yagamba nti abeera wa mu jjana okujjako ekiba kibulako okufa kwokka. Singa aba afiira mu kaseera ako, omuntu oyo abeera wa mu jjana. Namba 19 ta'atu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, okubeera ng'ogondera omubaka wa Allah. Ta'atu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, okubeera ng'ogondera omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala, okubeera ng'omugondera. Nabbi yatuuka n'ogamba nti man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Yagamba nti yena angondera abeera agondedde Allah tabaraka wa ta'ala, ate yena anjeemera abeera ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. So singa oba ogondera Nabbi waffe Muhammadi, obeera ogondedde Allah tabaraka wa ta'ala. Tebigasa kubeera nga gwe Allah omutya n'ogamba hadisi tombuulira, noleta hadisi zo kasa aya Allah agamba bwati. Allah kituufu mugondere mukkirize, beera ng'obeera mugonvu gyali, naye n'omubaka sallallahu alaihi wasallam abanga nakyakuganye oba kyakulagidde beera ng'omugondera. Nabbi waffe yagamba naha Nabbi sallallahu alaihi wasallam anil qazai, yabeera ng'aziyiza ebimemeya bino, gwe n'olemerako just istikbaran, kwekuza n'ogamba angamba ngaani. Gwe n'obeera ng'obiremerako enkola nkyamu, beera ng'omugonda. Nabbi yaziyiza ekimemeya, obeere nga naawe okyewalako okivaako. Namba 2 asaburu, obugumiikiriza, okubeera ng'ogumiikiriza ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Asaburu omuntu gy'okoma okubeera ng'ogumiikiriza. Nabbi yagamba nti Allah agamba mu Qur'an nti yateekerateekera abagumiikiriza sabirina ajran azima, empeera ennene. Yabeera ng'agamba nti yateekerateekera abakkiriza, abantu abagumiikiriza empeera ennene ennyo. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga mubeera abagumiikiriza. Inshallah. Namba 21 asiddiqu, obugumiikiriza. Asiddiqu amazima, okubeera ng'obeera wa mazima. Asiddiqu Nabbi yabeera ng'atukubiriza okubeera nga tuba ba mazima, n'atugamba nti amazima ago gakutwala eri okulongoosa oba eri okola obulungi, ilal khayri, eri obulungi. Ate obulungi obwo singa oba olongooza n'okola obulungi obwo bukutwala eri ejjana. N'atwewaza alikadhibu, okulimba, oba alikidhibu, okulimba. N'atugamba nti okulimba kukutwala eri obwonoonefu, ila dalala, eri obubuze. Ate obubuze nekutwala mu muliro. So n'abeera ng'atwewaza obulimba, n'atukubiriza okubeera nga tuba ba mazima. Beera muntu ow'amazima nga basahaba abaatukulembera. Allahu yabeera nga abasahaba abo baabatinanga n'ebitendo eby'enjawulo, nga balaba nti waliwo Siddiiki
Siddiqi Abubakar bamuta Siddiqi lwa mazima ge yalina. Maama waffe Aisha radiyallahu anha bamwita Sadiqa omukyalo ow'amazima binti Siddiqi nga Sadiqa ate binti Siddiqi bagezaako okubeera nga bamazima nnyo. Naye muddu wa Allah nkubiriza okubeera ow'amazima. Allah ajasinzira ku mazima g'okoze ku nsi kuno eno, Allah akuwe jana. Ensonga eya 22 tugamba nti almahafadhatu ala salawatil khamsi. Almahafadhatu ala salawatil khamsi, okubeera nga weekwata ku swala 5. Almahafadhatu ala salawatil khamsi, okubeera nga weekwata ku swala 5 n'obeera nga ozenywerezaako buli mu mbeera, n'obeera nga weekwata ku swala nga tolekaayo swala n'emu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda asinzira ku swala ezo abeere nga akuwe jana. Namba 23 tugamba nti iyadatul marid. Ebimu biri mu samale izinze sagala kubeera nga mpanvu ya nnyo. Yagamba nti iyadatul marid, okubeera nga olambuula abalwadde. Iyadatul marid, okubeera nga olambuula abalwadde n'ogenda mu ddwaliro olambuule ku muganda wo omulwadde ng'omulambuula ku lwa Allah. Allah ajja kukuwa jana. Nabbi yagamba nti omuntu yenna asitula ekigere kye bw'ati okuva mu nju ye nga asitudde ekigere kye ogenda kulambula muganda wo omulwadde. Nabbi yagamba nti Allah ekigere ekisooka kyekabe kiti akusangulako amadhambi gonna ge wakulembeza okola. N'abeera nga Allah buli lugero n'akusitula amadaala, n'abeera nga Allah tabaraka wa taala akusindikira malaika 10 ziba nga zitambula naye nga zikusabira paka lwotuuka. Buli kigere bwotyo nga zikusabira paka lwotuuka nga zigamba Allahumma igfir lahu, Allahumma warhamahu, Allahumma igfir lahu warhamahu. Ayi Allah tukusaba omusonyiwe, tukusaba Allah omusaasire, nga zisabira Allah. Tenga duwa za malaika tumanyi nti Allah azanukulirawo duwa ezo, tekuliiko jjiji. Allah yanukula duwa ya malaika. So kati malaika we zikusabira Allah tabaraka wa taala ayanukulirawo. Ate nga Allah bw'akusaasira n'akusonyiwa ekisookerako ddala akussaako ekisa kye, n'abeera nga akuwonya emifiiba gyonna. Tosobola afuna accident nga malaika zikusabidde duwa nti ng'otambula nti Allah akusaasira. Allah bw'akusaasira akussaako ekisa n'abeera nga akuwandiikako ejjana. Ensonga eya 24 addu'au, okusaba. Addu'au, okubeera ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala. Beera ng'omusaba Allah akuwe jana. Beera mu swala zo vaamu gamba Allahumma inni as'aluka aljanna, ay Allah mazima nze nkusaba ejjana. Wa a'udhu bika min adhabi nari, oba a'udhu bika minan nari, nkusaba Allah onshingirize omuliro, nkusaba Allah omponye omuliro. Musabe Allah nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi nari, nkusaba Allah omponye oba omponye ebibonerezo by'omuliro. Musabe Allah gyakwanukula, mugambe Allah inni as'aluka aljanna, ay Allah nkusaba ejjana. Allah ajja kugikuwa ng'okolesezza dduwa. Kwa Nabbi yagamba nti dduwa ekyusa kadali y'omuntu. Oba oli awo Allah nga yakuteeka mu muliro n'abeera nga akugyamu olw'edduwa gy'oba osabye. Namba 25 tugamba nti ifsha'u salaamu wa it'aamu ta'am. Hadithi wetu Nabbi yabeera nga atukoowola nti ala abange mbabuulireko ebintu ebigenda okubeera nga bibayingiza ejjana. Yagamba nti afishu salaamu bainakumu, mubeere nga musansanya salaamu wakati wammwe. Wa it'aamu ta'amu, era mulisane ku mmere. N'agamba nti mujja kuyingira jjana bisalaamu mu mirembe. Singa muba mukoze salaamu wakati wammwe nga osanga musiraamu nomuwe salaamu.
si gamba mbu salaamu ala man tabi al huda nobeera gutuwa abasiraamu bano salaamu okwanga olamulabyeko obukendeevu bwonna oba oli awo akalevu tekaliiko obeera omuntu muwe salaamu w'omusangidde wonna nga musiraamu munno Allah ajasinzira ku salaamu eyo wallahi abasinkane mu baabu salaamu oba mu daaro salaamu nyumba y'emirembe jana. Namba 26 as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallama. As-salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallama okubeera ng'osaalira ku nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okubeera ng'omusabira buli kaseera Allah museeko emirembe ti Allahumma salli ala nabiina Muhammadi kubanga ekyo mu kukusaalira omubaka bangi beebuuza naye lwaki tumusaalira ng'ate Allah yamusonyiwa buli kimu. Ekisooka tuba imtithaaru awamirillah kusamu nkola kiragiro kya Allah li amrullah kubanga Allahu amarana Allah atulagira okubeera nga tumusaalira yagamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman nti abange mwe abakizala tukola okubeera nga tumusaalira olusaaliro olw'amaanyi okusaala kuli okubeera nga omusaalira ddala lw'osaala namaddala beera nga omusabira nabbi atugamba nti yena amusabira oba amusaalirako Allah amusaasiramu ensaasira 10 gwe mululu olumu lw'okoze Allah akusaaliramu ensaasira 10 kati Allah waakusaasira emu ku nsonga egenda okubeera nga ekuyingiza ejjana. Namba 27 tugamba nti ta'allama al-Qur'ani wa ta'alimuhu. Ta'allama al-Qur'ani wa ta'alimuhu okubeera nga weeyigiriza Qur'ani n'okugiyigiriza abalala. Qur'ani w'omala ogiyiga obeere ng'ogiyigiriza abalala kubanga nabbi yatuuka n'ogamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ani wa 'allamahu nti asinga obulungi mummwe yo yayigiriza Qur'ani ate oluvannyuma n'amala n'ayigirizaako n'abalala. Namba 28 nti at-ta'awunu ala al-birri wat-taqwa. At-ta'awunu ala al-birri wat-taqwa okubeera nga muyambagana nga mukolagana mu kulongoosa muyambagana mu kukola obulungi ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala obeere nga munno omuyambako mu kulongoosa eri Allah sala etuuse beera nga omujjukiza mukubiriza obeera nga abamugumiikiriza mwewaze shiriki buli mu mbeera era omukubiriza okubeera nga atya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga yenna nabbi yagamba nti jana yajogerako Allah agamba mu Qur'an jana eyo nti uiddat lilmuttaqina yateekerwa abo abantu abatya Allah tabaraka wa ta'ala. So wena yagala okuyingira jana eyo n'okubeera mu bantu abamuttaqina abatya Allah subhanahu wa ta'ala mubeera nga okulembeza okutya Allah. Yatugamba ne mu Qur'ani ng'atugamba nti mwesibire entanda wa khairu zaadi taqwa ng'entanda esinga okuba ennungi ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 29 yabeera nga tugamba nti ad-da'watu ila Allah okubeera ng'okoola abantu ng'obaza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ila Allah okubeera ng'okoola abantu ng'obaza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'an Allah tugamba nti wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah nti ani asinga okwogera ekigambo ekisinga okuba ekirungi ng'oyo akoola abantu ng'abazza eri Allah gw'okoola abantu ng'obaza eri Allah. Teri muntu ayogera kigambo kirungi mu nsi muno ng'omuntu akoola abantu ng'abaza eri la ilaha ila Allah. So okukoola abantu ng'obaza eri Allah kwagenda okubeera ng'asinziira emu ku nsonga 30 gensamala izinze mu nsonga ezigenda okuyingiza abantu mu jjana. Namba 30 husnu dhannu billahi ta'ala. Husnu dhannu billahi ta'ala okubeera nga olongoosa endowooza yeri Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nga Allah omulowooleza birungi byokka si byakubeerawo nga Allah omulowooleza bikyamu. Allah watanza nukula
sebikanze Allah yanelabira singa Allah omulowooleza ekyo bwekityo naye Allah kyakutwaliramu ne bw'osaba otya dduwa nga mu mutima gwo mulimu nti takwanukula tagenda akwanukula abadan wabula beera nga olongoosaniayo mu mutima omanye nti Allah mpulira Allah yanukula dduwa z'abaddu yesa nawe wakubeera nga kaseera kange taganawo akutuuka naye nga Allah dduwa yange yagiwulira Allah ajja kubeera nga akwanukula mu kaseera kenyini akatuufu obanga yagamba nti ujibu da'awati da'i idha da'ani tinyanukula dduwa z'omuddu ntinyanukula dduwa z'omusabi yenna mu kaseera awo wansabidde Allah akwanukula so beera nga ogezaako nnyo okubeera nga omusaba ng'okakasa nti mazima muli mu mutima gwe n'endowooza ennungi gyali nti Allah akuwulira era agenda akwanukula so omuntu alongoosa endowooza yeri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah qadirun ala kulli shay'in Allah alina obusobozi ku buli kintu kyonna ku buli mbeera agisobola mwesige Allahu azza wa jalla agenda kubeera nga akusaasira emu ebeera ensonga egenda okukuyingiza jjana genda kubeera nga nkomaawo olw'obudde njagadde nsamalizinga ensonga ezo 30 ku nsonga ezigenda okubeera nga ziviirako omuntu okuyingira jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala saba Allah tabaraka wa ta'ala fena atuwe jjana Allahumma إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.